Ngerayo nate mu Munyo Live, Meya w'Erubaga Joyce Nabosa Sebugwawo asabye Nankulu w'ekibuga ayongere ku bimotoka ebisomba kasasiro mu division y'Erubaga. Okola okusaba kuno Nankulu w'ekibuga abadde yegasse ku bakulembeze abali mu division y'Erubaga okukola omulimu ogwa bulungi bwansi. Nankulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka wamu n'abakulembeze mu division y'Erubaga olwaleero bakoze bulungi bwansi mu bifo ebyenjawulo. Bano basookedde mu kifo akuŋŋaanyizibwa ebicupa bye bajja mu kasasiro. Ekirala n'emyala gyaffe gino nti emyala gyaffe gino gireeta nnyo ebintu ng'ebyo kati omuntu ye takitwala nti no plastic oyo wate wa mugasomu osobola omukuŋŋaanya n'osobola okuba nako osobola okukola ki okumugyamu mugyeyo kati lusente eyo omuntu agenda n'agisala ate fente naffe ne tukola ki amazzi gagaana okugenda ate ne gaggukira mayumba gaffe n'olwekyo tutaddewo enkola tugenda kubeera nga buli lwa mukaaga tubanonako kasasiro oyo ne tumutwala. Abatuuze b'omu kitundu ewakoleddwa bulungi bwansi boogedde ku buzibu bwe bayitamu olw'akasasiro abasuseeko. Engeri ekifo nti kibaamu amazzi toyireti zaffe tuzizimba twambuka waggulu naye tugezaako bulijjo wadde toyi zibeera waggulu kubanga tuziyonja nga tusobola okubeerawo mu mbeera ennungi era tugezaako nnyo okugoberera amateeka g'ebyobulamu n'aga KCCA naye engeri gye ziba tuli mu kisenyi tubeera nazo bulungi mu kisenyi waggulu. Naye twagala KCCA nti abantu ejje eyongere okubasomesa nti toyireti obanga ogizimbye no mu ntobazi olina gizimbira ku mutendera ki kubanga toyireti ya wano mu ntobazi si ye toyireti gy'oyinza okuzimba eri ku lukalu so tuba twetagamu nnyo amaanyi ga KCCA. Meya wa Rubaga Nabosa Joyce Sebugwawo asabye abatuuze ab'Erubaga okumanya omugaso gwa kasasiro nti mulimu ssente nnyingi nnyo. It's a problem now naye nga teyandibadde problem kubanga kasasiro kitegeeza ssente alimu ssente naye ffe tetunaba kuyiga mugaso gwa kasasiro yensonga lwaki tumulabanga problem ng'ekizibu. Abantu singa banaamanya omugaso gwa kasasiro tujja kwesanga nga kasasira tetukyasobola kumufuna oba nga tutandise n'okumukayanira kubanga alimu ssente. Asabye abatuuze okulekerawo okumansa kasasiro buli we basanze. Kyo abantu balina okulaba nti kasasiro ono nga bwe bamukuŋŋaanye aleme kugenda mu myala kubanga bw'agenda mu myala emyala amazzi tegasobola kutambula n'ekivaamu kw'endwadde. Ye Nankulu Dorothy Kisaka alambuludde ku mbeera gy'alabye ey'akasasiro mu kitundu kino. Bana Kampala ffenna tube nti twekolamu omulimu bw'ofulumya kasasiro plastics n'ozaawula na bino ebiri organic kubanga plastic yalimu ssente ate ne organic naye alimu ssente gye bujja tujja kuba tusobola abaana abamusolooza nga basobola okukitwala plastic yekka oba ne batwala organic yekka. Kasasiro mungi naye si kibi ekyo kitegeeza nti emmere yaffe ennungi. Byawandru Bone, Crossroads TV, Omunyo.